kulemerako. Mwebaleko bannayibba bange abalungi. Mwebalire ddala. Olunaku olwaleero banange tuli basanyufu ffenna. Omwaka ndowooza tugenda tugumalako mpolampola. Ate ekikulu kya byonna tuli balamu. Buli gwe ndaba musanyufu kitegeeza omwaka tugulwanisiza tugututte. Mukama abadde mulungi nnyo, bangi tufuniddemu ebizibu weewaawo, naye ate okuba nga tukyayimiridde wano tukyaliwo bane Mukama tumwengaliza amaanyi. Mwebaleko abakyala, abakozi, abaami abakozi, mwebali kulemerako, obulamu bwakulemerako nnyo. Bw'otalemerako bannange ebintu ebitambula, naffe tulemeddeko kyova olaba nti omwaka tugutambuza, Mukama n'atuyambako era tuli wano eno. Banange Christmas yankya. Mumpagidde nnyo. Abamu bane munjagadde, simanyi bwe nnyinza kumenya ekyo. Osanga woba gwe nga gwe Spice tomutegeera muwala wayinza oba ntegeera. Oba omwami wo nga ntegeera. Oba sister wo nga ntegeera. Oba jjajjaawo nga ntegeera. Banange munjagadde nnyo, ebivulu mubizzeemu ne mumpagira. Era y'ensonga lwaki nange neekutte neefuna ettu lya Christmas. Era tugenda vaawo n'ettooke, omuceere, akanyama na Ente Namba. Ate kunze ebyo bitono nnyo ku bye munkoledde, naye nkimanyi ng'obulamu weebuli. Nga Mukama Katonda ampadde obulamu n'obusobozi nja bagabirira. Sirina bingi nga bwe mundaba ka Spice kammwe, oba munkuze mundaba okuva wansi otuuka wano wendi. Gano maka gange era nzize mpolampola, ababeera okumpi wano mundabye nga nzimba mpolampola. Ndi mutuze wammwe, ndi muwala wammwe, ndi muganda wammwe, ndi mukyala wammwe. Nambirize wammwe. So gano maka gange wano wempangalira, wenviira n'engenda n'enkuba endongo, sifunangako obuzibu bwonna bukyangambira wano emyaka 5 gye mmazeewo. Era Naalongo bangambye nkutumireko nnyo gw'omu ku basinga okunjagala. Mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala kumbeererawo. Era wano abamu bajja ndowooza abaana bammwe basiiba, olumu sibeerawo nga njiriba naye era wangi taata. Tokola lugambo. So tafaayo, ngenda bayimbira mu bubiri. Yabayimbira mu bubiri wenyimba bungi enkya mwezi ogaana okujja kalenda. Okitegeera? Kati nayimba mu bubiri bino byawaka, ebyenkya byankya. Nga tumaze okusala obukete buli eri busumino. Nga tumaze okukuta banange nga bwe mbadde ngamba nti Mukama Katonda nga atuwadde obulamu, nga mpadde obusobozi, ate obusobozi bwange buva mu mmwe. Nze sina mulimu mulala gwe nkola, naye omulimu gwange gwe munjagaliddemu, gwe mumpagiriddemu. Ebirungi byenfunye sibirojja. Buli omujja mu bivulu byange nenkuŋŋaanya ogwo omutwalo 5,5. Ye Spice gwe mulaba essaawa zino, ye Spice asobola okwata Ente Namba n'agittira abantu be. Byonna biva mu mmwe, so okubaddiza manya ntoola ku mukwano gwe mumpa nange nengubaddiza. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Be mulese ewaka mubagambe tetusobodde bonna kubamalayo. Singa mbadde n'obusobozi twandibamazeeyo ekyalo kyonna ne tukigabira Christmas. Naye nkimanyi bwe mpaako omu 2 3 mba mpadde buli omu. Osanga olala omwana afuna omukisa. Tubadde nga tukikola wano ku Idi ez'enjawulo, mu Ramadan, abamu abakyala mbadde nga nabo wano eno. Leero fesi ezimu ndaba mpya. Kitegeeza tugenda tweyongerako mpolampola. Mukama agenda atuwa obusobozi obw'amaanyi okuba nga tusobola okugabirira abasingako awo, ate atuwangaze. Mbagaliza omwaka omupya ogw'essanyu, Mukama babye musinga okwagala, nga bwakimbalidde nammwe akibabalire. Kubanga nze tendo ndidiza Mukama banange, sijja kunnyonnyola bingi nnyo gye nvudde. Abandabye abamanyi story yange mumanyi bwe nze ntambuza ekintu kyange n'okutuuka wano nga Mukama asobola okumpa akatoffaali kano ke mulaba kayimiridde wano, ssebo ka kikazi.
tekuliko yadde bboloka y'omusajja n'omu era bwajjanga oyo tugenda mugirayo ebiso kubanga zino ntuuyo zaffe zange nammwe ate nga Mukama akyatugabirira nga ye mubeezi. So nange nsaba abibabalire omwaka ogujja buli omu kyasobola kyasabe kyasinga okwagala mu mutima. Oba osaba musajja wabalongo agenda bikubalira, bizinesi egaziwe agenda bikubalira, buli kimu kyosinga mmotoka oyagala givuga bannange ogenda bikola byonna bano okukkiriza. N'ekirala bannange emitima gyaffe tugirongoose. Kambabuulire buli wolongoosa omutima gwo ate okugaba kuneeno Mukama takaliza nsawo yo. Oyinza oba toyina kati naye omutima omugabi manye nkyojja kufuna. Ate era Mukama Katonda alwana n'entalo zo. Bangi bakweteekako ne bakwesimbamu naye nkulayiriranga Mukama ali naawe teri kigaana. Osobola okukaba amaziga leero naye nga gakulongooseza ssanyu ekya bye Mukama byakola. Nze nganze ndi testimony eri Mukama byakola era akimanyi nammwe agenda bibalira. Sigenda bamalira budde bungi n'omusana mungi nnyo mulina okuddayo muteeketeeke Christmas. Njagala mbawa kayimba k'omulembe kano k'abakyala specifically. Omusajja sooka oddeko ebbali otulengere bulengezi. Abantu oyagala kubaako kye bagamba kale. Omukama mulungi obudde bwonna banaye mumukubira mu ngalo nti singa tabadde mwana waffe ono tetwali baddewa, singa tabadde Katonda tetwali baddewa. Nkulisayo abakyala abavudde ku Ponsiano Catholic Church, abakyala ba Catholic, abakyala aba Samaria, timwebale kwewaayo okulabirira abantu baffe ku Kereziya. Tuli basanyufu nnyo olwaddayo n'omwana waffe kulwa nti atuise olunaku olwaleero. Maama ekituleese naffe tukusaba oyingire mu kitongole kyaffe eky'Abasamaliya abalungi tusobole kulabira abantu baffe abali mu bwetaavu. Abasinga tebaze wano bali eyo tebeesobola. Tukusaba otwegateko okukereziya St. Ponsiano mu kitongole eky'Abasamaliya abalungi. Baba bwe bubaka bwange tunasanyuka nga tukulabye ng'oze ku kereziya yaffe ku Ponsiano. Banaye gye muli katumulinde agenda kujja atukyalireko ku kereziya yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nalina okubaayo nga 3 omwezi guno naye nali wala nakomawo leeti nnyo nnyo. Nali nabasuubiza okuba nammwe naye nkimanyi nja kufuna akadde kyaki tuli wano kumpi. So tujja kufuna akadde nzije tubabuuzeeko tulabe ate Mukama by'anaddamu tukolera. Nsuubiza nga 3 olaba neddeti njijjukira nalina okubaawo naye nali nva wala nnyo 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 natuuka bangamba biwedde konze Mukama bw'asazeewo. Amiina. So Isaac, Ivan Sanyo okusisinkana ne bannange, nange nkola ne maama wange oyo era tukwebaza byonna yadde tewasobola naye obubaka twabufune okuva eri Richard. Naffe tetukusaba abavubuka tulina era ebitongole ku kyaki nga tukusaba otukwatireko naye wootuuka wali nga tukulabiranga ddala. Ebyo ebigambo byange. Sapoti ya mwezi wemba mundabiranga ddala. Amina. Thank you so much. Mama Pride bapadde emigati nange nengulayo emirala mulimu omuceere mulimu amatooke agatwala tudamba. So Mukama adde mulungi omwaka gwaffe ebirungi byenfunye ebirungi sebibalika ekisooka ddala bulamu Mukama apadde obulamu ne famire yange n'abanjagala n'abandi okumpi era mwebaza. So n'obuwagizi bwenfunye mubafaani bange banange bulungi omwaka gutambudde bulungi. So nzize nkikola buli mwaka naye buli mwaka gubadde gwanjawulo. Tulaba abantu banjawulo abazze olunaku olwaleero kulitira kijja okwesoza okulabika nti abantu bano bakunganya otujjawo. Well, leero nsookedde mu baneiba bange bandi okumpi. Charity begins at home. Yeah. Then n'awalala gye ngende yonna abakyala bakadde abalina siriimu eyo abangala n'akawuka ka mukenenya. Simanyi bakinenya era mu bbiri but abakyala mbadde nabo for some time nabo ngenda kuba mbakyalirako. So basically sikiza tetukomye ku kitundu kw'owangaalira ogenda tambulamu.
tusinze kutunulira nnyo abakyala mu nnamba z'abantu z'oyisa wano mulimu abakyala be basinga obungi. Okutokosa ettooke Christmas abakyala bajjumbira nnyo ekintu kino ate be bamaama bannakazadde b'eggwanga yatabula kacayi kivola mu mugaati bwe guli yasiika kanyama so it's a family kati omukyala wano tulino era atwalira family eri abaana ne taata kitegeera. To your fans out there, festive season obubaka ki bwoyinza okubaweereza mu kaseera nga kano tugenda mu nnaku nkulu olwedde tuzitandise. Mbagaliza Christmas ennungi tunyumirwe n'obwegendereza n'obuvunaanyizibwa yonna gye ngenda okukolera nina ebivuliro osanga 14 Christmas ne Boxing Day ate byonna ngenda bikuba byonna nja tuukayo so mbeesunze mwenna buli olaba lanze Spice Dana salako obusazi tunyumirwe Christmas. Tuddemu katono wali atakifunye kino 2024 akuyisiza ati 2023 omwaka nga ngutute mangu banna 2023 mpisiza nze omuntu sitoma sirina n'ekimu kye nnyinza kutoma watandika of course nga womanyi gwanyenyamuko naye mukama badde mulungi omwaka gye gugweredde tubandaza okubuwagizi bungi nnyo sikolangako bivulu byenkoze mwaka guno so ndi very grateful bampagidde nnyo bingi byenfunye n'ebimu bisobola kunnyonnyola naye ekikukyabye nakasitoba mulamu. Alex alina akabuuzo akamusiima. 2023 mu mwaka gusinze okukola ebivulu bya live performance ebisaawa nyingi practice yeerese kuba bigambo by'abantu Spice oyo tasobola nayo. Omanyi bagamba ebiseera ebisinga it's good not taking in critics. Kuba criticism omuntu kyonna kyabayogedde you take it not in a bad way nokiwa obudde naawe nobako kyokiyigiramu oba nokyusaamu because enswera okwagala olumu yekugwa so mu byo omuntu olumu wayogera ekintu wetunulamu nga okay if I think I'm good maybe I need to work on myself and do better so yeah mwaka guno nkoze ebivulu bya live performance ate it's the way to go abantu bagala value for their money kati ze ebivulu byenkoze byonna gyembadde ebya live band nga bijjula nnyo kubanga abantu bagala bawulira ekintu ate omuntu ayambira ku CD ayimba essaawa ntono tali abeera ku live band kintu kiba omuntu aba afuna kyaba yasasulidde kati ng'omuyimbi you have to work on that obenga bafani bakufuna mu buli ango yonna bakufuna eno ku CD bakufuna ku live wonna ebakwetaagira 2024 tusuubire kakodyo ki akenjawulo 2024 aliyayo omwaka guno yongeddemu live performance ekirungo kibadde ky'amaanyi biraba inshallah mukama atuwadde obulamu naffe tulabira awo bintu lumu byekola bwekoze naye kimanyi nti n'omwaka 2024 gwena gw'omwaka gwa ssanyu gwa mirembe wakuba b'amaanyi wakugaggawala bingi kyemmanyi bagambye 2024 tusubireyo ku mwami ow'embaga nabyo tomanya era kati awo byonna muyinza tumaliriza abuuza ekibuzo nga tumaliriza Spice bwe tunula mu Spice list nyimba kittaano esinza okukolera omwaka guno ez'abalala nga tutaaga obudde tutunye naye of course akayimba ka Pretty remix ya King Saha ne Febusi was a nice song olimba lwa Dax ne Vinka hasiri regular chakuba nambemu kuva last year plaka kati olo nambemu Tondwisa orange ne Chris Evans nange mwendi ate Chris Evans mulala simbe so nendala nyingi nnyo gatunzika soko tuwuliyeko kwa bazeereti abagenda okufuna kuwina ebintu bino bantu neiba bange n'abakyala baleeyibwa isi tugenda ogenda abakyala balina akawuka ka mukenenya bakadde tebalina mwasirizi so bino biri over 100 plus mulimu amatooke mulimu ennyama mulimu emigaati mulimu omuceere mpaka omuntu alye Christmas ejjudde tuyanza twekasooke tugende eri tulabe ensonga bwe zigenda okutambula abewane ekimere mukirabye owaayo owulira otya obadde Christmas ogisuubira obeera bweti amiina
Ani agenda okuyambako yono